ebyo byemutusina nabyo mbu mwalwana mwakola ki kambabuze mwalwana ani yabatumati mulwanirira agambye iki ye meeting mwagitawa nti we munamala okulwana enseno timugivemu ndi babuuza oba swazinyiga eyali ali kununula omwana we yazana ekikomando kye ne kyanumira abantu kyamala kyawaako ye mumulizana firimu kyeyo etawaako nendu bategeeza bye muliko ebyo kodi muli kwenda kwefula abaningicu mukuba emigero oteba China tutuli jabagana mwenda kukabala enesi yabakabazi tulije kubagana mwita kuchuli abatabuse buli bwembagamba nti abaana bakoowo ebintu byatusobako dda era nga abagambye mututama buli kadde simanyi twalwana bannenge mwali mwagala naffe tuve mu mbuto z'abanyaffe tujje tulwane nammwe nti mutumazeeko emirembe omwana ayogedde mu lusoga awo naye ndowooza era nalwo tulutegeera tusobola okutegeera kyabadde ayogerako abantu bakambwe nnyo tuli bakoowo ate nga tuvuddeko eyo ye musajja mukulu Fred Kajube Rombuye oyo second commander mu ggye lyaffe erya NUP bambi avuddeyo n'aleeta bwino era n'alabula president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri abakulu bano General Muhoozi Kainerugaba ne taata we president Yoweri Kaguta Museveni beki bye baplaninga. But Mr. President, njagala kuwa information yeno then ndio tengere ku information gibagala okuya kasubirenti otuse banaka kusalira mu abadde bajja bangoberera emyaka gyonna nzize mbabuulira biki ebifa mu bantu wano kiki baplaninga olwenda kuza mwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2025 mu mpuliriza eno yo plan ya Museveni empya wabula egenda kusoundingirako nti wali ogiwuliddeko egenda kusoundingirako nti wali ogiwuliddeko newuliriza bulungi nnyo okusinzira ku program ya Museveni empya gye basaze okukkiriziganya nayo mu mpuliriza bulungi gye bagambye nti babadde bagezaako nnyo mbu bakyuse constitution balonde mu parliament ne tebali certain nti bwe bagenda mu kalulu ka parliamentary Museveni ayinza okukawangula nako mpuliriza tebali certain nti ne bakyusa constitution baga nti gina kulonda mu parliament yegera okulonda president tebali certain nti n'akalulu ka parliament nga Museveni tali ku ballot paper basobola okukawangula ekyo bakipozinze bagambye batya bagambye bagenda kukola buli kisoboka kyonna muzeyizedde ensanga bisibe abere ku ballot paper mu kubeera ku ballot paper bagenda ku kibakola bagenda ku deployinga nenga tetugenda mu kalulu nti kalulu ka bulijjo bagenda kanyaga they have confirmed they are going to rig the elections because they conclude they said that they can't win Robert Kyagulanyi Ssentamu they're going to rig the elections thereafter ba controlling cloud that's what they are planning ba confirming zakalo bagenda kapa ne bagenda kufuna engeri ba controlling mu cloud oba enkungana z'abantu abanavayo kwekalakasa bino mwa bipya oluvannyuma lw'okabba bagenda kukola kye baali bakozeeko luli bagamba nti obululu obuvudde mu Kampala tebabubala kati enteekateeka yaabwe eri bweti bapulaninga bayinza okulangirira ba MP abavudde mu Buganda ne batalangirira bivudde mu kulonda kwa president ngaye bakola mu Kampala eyo program bagina wabula wile ekiddako bagambye nti oluvannyuma lw'okulonda okubba akalulu akajja ne bateekawo emiziziko gyonna gye baagala okuteekawo kubadde batuma programu ya Katonda pa programu ya Kyagulanyi pa programu ya People Power baffe tuli mu protest vote Museveni agenda kukola kyonna ekisoboka atufugire mu bugubi naye mu kutufugira mu bugubi olumala okulonda bamulapabaza omulangira nti alayidde agenda kulonda Bere Drinking General nga vice president we lwaki bamaze okukola survey nti Didigi ne Pirawuli ne bajja okwesimbawo bokka era tebasobola Kyagulanyi Didigi ne baga nti go balese ku ballot paper ne balakisi zonna ziyinza okulonda Kyagulanyi ebitundu 10 ku 10 kati tebasobola mukkiriza genda mu kalulu eyo neyo savu baagifunye bulungi nnyo kati nga option yonyo tebalinawo yakuteekawo ono
muzeyizedde bamubbira akalu batekewo ensasagge mbwalayire olumala okulayira alonde Diddigi. Ki ekimulondesa Diddigi okuba vice president? Bw'amala okubba akalu bulungi nnyo ne bamulangira n'alayira mu by'ekimpukumpuku by'ekiyaani alonde kabine empya alonderewo Diddigi ng'amumyuka. Oluvannyuma lw'omwaka gumu mu nfuga gy'amanyi tegenda kubeera yakafuweeke mu buyinza, Yose olw'okuba nti yayikadde amadinisa agenda bagamba nze amaanyi gankeeye ngenze kuwummulamu. Ssemateeka nga bw'agamba nti amyuka pulezidenti atwala obuyinza with immediate effect, era Diddigi kati ye pulezidenti afuga eggwanga lino olw'okuba nti ono ye ajja kubanga agenda nti amaanyi gankeeye entebe agirekedde drinking general. Mukwate ebintu bino, eno vidiyo yalero mugirikodinge bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo. Bategedde pulaani y'okubanga mbu bateekako General Muhoozi Kainerugaba okubeera president. Tetujja kugenda mu kalulu bantu bange mbu naye ngalo mwali mulaba ekintu kino basooka ne bakipika Zimwozi project ne zivaayo tuze tulaba Patriotic League of Uganda nga munange yabikulira yabiheadinga yadde nga wabaayo bano abacoordinatinga bachairman baabyo owange mbu ye pulaani kyekyo nga tuvuddeko munange ye omukulu David Lewis Rubongoya avuddeyo nonga ye secretariat w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'alambulula ku nsonga ey'omwana mulenzi Churchill ono mutabani waffe oba muganda waffe mutabani wa chairman Nyanzi nga ye coordinator kunga mu kibiina kya NUP. Well, I must first of all indicate that we have an institutions wing which is really semi-independent. We do not we do not interfere with their processes. So there is an election process, but of course, if there are issues, complaints can be made, and then we look into them. And if there are petitions to be made, those can be made, and then we address them. So what happened in this particular instance is that there was an election, and that young man did not get the party ticket, and he decided to run as an independent. Of course, there was an effort to discourage him from doing that, well knowing that under our constitution, every person who runs as an independent loses their membership of the party. And so when he did not get the party ticket and run as an independent, he ceased to be a member of the party. As you know, there is a process for readmission. If you run as an independent and you wish to rejoin the party, there are processes you go through. But maybe a simple comment on the video, which I also saw. I think Chairman Nyanzi was appealing to his son to say, look, this is what I think should happen. This is a man who tried to kill me, who is actively trying to kill all of us to, he tried to kill your uncle, who happens to be our president. He has done this and that. So he's basically trying to say, come out and clarify these issues and apologize. And that, I think this is really beyond the party. This is, I look at it as a father advising his son on what to do, because, like I said, this is not a member of the party on account of running as an independent. So, which is why I wouldn't wish to talk about it so much. I just wanted to clarify that once you run as an independent, you cease to be a member of NUP. Nsonga y'omwana mulenzi Churchill ye omukulu secretariat avuddeyo n'alambula n'agamba nti omukulu chairman Nyanzi yadde nga ye head of kunga oba ye coordinator kunga mu kibiina kya NUP agamba nti akatambi ke yakola nga advising omwana aveeyo yeetonde yakakolanga taata teyakakola on behalf of NUP nti lwaki omwana ono teyajjira ku kadi ya NUP. That means bonga ba NUP tebamuvunaanyizibwako. Ate nga mu butuufu ekintu ekyo wejja mbadde nkyogera wano eno ne mbagamba nti bannange omwana yajjanga independent kati bino bye mubiteekamu birala nnyo 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 nnyini ddala.
twabadde tukyali awo ne zireeta musajja mukulu Alex Luswa Luwemba nga yeeswanta nti ku mudiri gw'ensimbi ogutokomoka mu paalamenti nti bannange singa nze mbadde omukulu Honorable Nalukuula ne tugamba otyo kamba twaleyo tulabe Luwemba senga ndi ku paalamenti yawo Luwemba olowooza sente ze milioni 10 nandizikozeemu ki Luwemba senga ndi ku paalamenti yawo ku sente eziyitingana zempulira awo paalamenti Luwemba kuba kati buli mubaka gwendaba yeegaana bweganyi sente azeegaana bweganyi buli mubaka sente azeegaana bweganyi agamba tannazirabako buli mubaka ali ku paalamenti agamba sente tannazirabako era bw'omubuuza ku kya sente awo mwawukana omubaka wa paalamenti bw'omubuuza ku kya sente awo mwawukana n'omubuuza ku kya sente tewaayo akasente wakafunye gwali okubira omubaka wa paalamenti akukiikirira omugambe sebo akasente wakafunye oba nedda ajja kugamba muganda wange sente sinnazirabako ajja kugamba sente sinnazirabako naye Luwemba ekyamazima amatuufu senga sente ezo nabadde mu paalamenti nze Luwemba nze mazima ekyamazima ga Katonda muggulu sente eyo mbabuulire ekya sente naye abawagizi bange musooke mumpe ku kirowoozo ekyo sente ezo nga tuli mu paalamenti wali nga tuli mu paalamenti wali Luwemba nga mubadde mwampa omw'okusooga okugenda mu paalamenti nandikoze ntya mba neemo nga yidinge Luwemba nga ndi ku fulo ya paalamenti wali Luwemba nga ndi mu August House omukulu Alex Luswa Luwemba nga yali muyambi w'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad Mr. Kudet eyatuva ku maaso naye munnange ekintu ky'essente agambye munnange singa nzaaliwo mulowooza nandikoze ntya nze ndowooza olwange tewandizirese oba oliawo wandibadde ozikwata n'oyongera mu bubokisi ani amanyi bubusegi bokisi ani amanyi naye ekituufu alina pointi gy'ayogedde nendaba nga ntuufu nti esente zino buli mubaka agamba tanazifuna baani abazifunye agambye nti buli mubaka agamba esente tanazifuna abaffe ani yafunye sente zino nti essaawa eno newokwata essimu n'okubira omubaka wo ajja kugamba bannange nze sente sinazirabako naye nga batugambye nti mulimu nabo opposition abaafunye awo nno we tuli atufuddeko era nga tweyongerayo munnange kangutwaleko omusongaza Bebe Cool ne mwana mulenzi Alex Mwangi ne musajja mukulu Alex Mwangi munnange bano beetwala ntyagi abantu bagamba nti kasita bonna be bamu bana NRM naye ng'omumuyimbi omukomedian once upon a time baliko ab'emikwano essaawa ya kakati ekintu gye kiraga munange kigenze wala twakomenkereza ennaku lweggulo nga babakkiriza abakugu bekebejje YouTube ya mukulu Alex Mwangi asobole okuba nga babala yajjamu sente meka mu content wani wa mukulu Alex Mwangi mukama mukulu mu content wa Bebe Cool aho no gye tulaze kansoke mutwaleyo ko katini mu mawulire ge tulinawo of course kati mumanye kigenda maaso mu ggwanga Alex Mwangi ne Bebe Cool of course bakyezoba onako olwaleero Alex Mwangi alabikiddwako ku court of course nga akomyewo koti nesalawo bino wamanga okusinzira ku bannamateeka ba Bebe Cool weboogera koti ebawadde olukisa tiimu ya Bebe Cool ne bannamateeka bakozese forensics badiginge deep mu YouTube ya Alex Mwangi kubanga ye munnamateeka wa Bebe Cool agamba nti bayinza okuba omusajja abagamba nti yafuna sente ate nga teyafuna sente naye era
ekyo tekimujjaako musango. So kooti esazeewo bakozese obukujjukujju bwonna ne bannasayansi bonna badiginge deep mu YouTube bamanye Alex Muhangi video ya postinga mmeka, sente yakolamu mmeka, yazisaasaanya atya era bannange bikyagenda mu maaso. So tugenda kulinda okulaba gye binaakoma, tujja kubeera twongera okubawa updates. Naye sofa ekiriwo bagenda mu YouTube ya Alex Muhangi kumanya sente yafuna mmeka mu video za Bebe Cool ze yapostinga. Ebintu nga bigenze wala naye bannange ebintu by'ensi eno bizibu. Nze ndabanga nedda abantu bano banditudde ne babanga bagonjoola ensonga. Mujjukireko ko emabegako mukulu Alex Muhangi yasaba kooti ebakkirize bagende banoonye Bebe Cool bagonjoola ensonga. Jjukira ebintu bino byatandika ng'ebyokusaaga. Muhangi Alex Muhangi bwe yagenda ku mitimbagano n'avuma Bebe Cool era n'amulangira ebigambo ebyali ebisongovu. Mbo kigambibwa nti yamuwa ssente n'atayimba. Okusinza ku mawulire agaliwo oba ge nafunako, kigambibwa mbu Bebe Cool yajja ku lunaku olwo Comedy Store wa performing era ye mukyala we Zuwena yali yatuuse dda mu audience. Kakati mbu obudde bwa Bebe ne butuuka obw'okuperforminga essaawa eyo gye baali bamuwadde ate mbu Mariachi n'alemera ku stage. Kakati nga womanyi oliye essaawa ndowooza we zaggwako ze baali balagaanye ye n'atema n'agenda. Kakati enkeera waalwo Muhangi yalukeereza kuki ku mutimbagano n'amusabula. Kooli n'amugamba nti munnange nkusaba busabi neetondere, genda ku mutimbagano weetonde olw'ebigambo by'okoze ki. Oba kyekyo nja kukuba mu mbuga z'amateeka. Bambi ndowooza yali alowooza oli asaaga n'amutwala. Naye kaakati we tutuuse munnange biwanvu. We baasaba nti basisinkane oba babeeko engeri gye basisinkanamu bagonjoola ensonga zino, mbu Bebe teyalabikako. Naye twagenda okuwulira ate ab'okusayidi ya Bebe bagamba nti okwali okusisinkana ate bano abaagala babasonyiwe oba bagonjoola ensonga be baasinza gye baasinzira ne batuula ne bayita ono gwe beetaaga abenga abaddiramu yaba abasisinkana. Ate n'oli yali yeetaaga bano abaagala basonyiwa be babenga bye bamunoonya. Mbaawo kyekyalema. Bano abaagala basonyiwa baayagala ayagala basonyiwa abanoonye mbu bwe bityo. Naye munnange ensi eno nzibu nnyo ate etwemalizaamu bwereere. Byonna byansi, byonna bitwemalizaamu bwereere. Omuzungu agamba nti all is vanity. So byebyo munnange nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo era mpola nja kubanga nkutuwala mawulire ge twategeddeko mbu ne mwana muwala 10 mbu yalagidde oluyimba lwe baakolakola bo ne Spice Diana mbu lugibweyo ku YouTube. Ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda olemwa. Awo nno nalabye abantu bangi buli omu avuddeyo n'eview ye okwogera ku nsonga eno ne bagamba nti nedda Chumi ekintu kye yakoze yeeyisizaamuko bubi kubanga n'abayimbe bajja kubanga kati abalala teri ajja kukiza kukola naye yandibadde alindamuko oba aliwo bitatambula bulungi babadde basobola obigonjoola na Spice Diana. Era ye fulufiga tuuse n'okumugamba nti gwe tomanya bayimbi kye bayitamu okufuuka kye bali omuntu nti naddala abayimbi abakyala mbo bayitamu bingi. Ffe twabonaabona n'endongo, ffe twakolera obwerere ate twazinwa. Nkiddemu amagezi gajje. Buli muyimbi gw'olaba omuwala waali tomanyi bantu bamwe baseeko okutuuka waali. Ndi open sinoonya mikwano oli wadde mba okumbulookinga kyenjogerako nkinako obukakafeera nkyekakasa kyekyatolemye okuyimba ffe abamu mwegomba abaana abo ne mubalaba mu kkubo. Abaana abo bazina okuva mu studio
ba producer tebalide bana byeyana chovala emindo esinga bakola na kiro time amwa ya kiro ba producer bali dabana babendi buli muwala gwola bawo gwola buli muwala gwola bomuyimbi tomanyi misoboko ja kamuyingira lwa luyimba just the one thing alabenga luyitawo byemba gamba mbilina kobo kakafu mbilina kobo julizi kabedani ka kila muntu okuva kuba manyi batop mbimani ate ngambye kakasa ne batakomoko no malo zino producer no busente nabo twala nakolera oluyimba nalukuwa nakufukira ekizibu bwe bakuwa oluyimba nononyagera dukola video oyina najjako eyiye mu jamu agenda okola video amala okujjako eyiye nawe nesene nozimuwa nakola video nakuwa CD noba ne CD nononya abagendo zitambuza yose tuli ku NCK TV nkugamba bugambe munange nti tewerabira kubanga subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde buterefu amawulire ajja kubanga ngakuwa era ajja kubanga ngakutuusako wona woli wona wesinzidde sigala naffe tova